Omukulembeze w'eggwanga lino era nga ye minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Jennet Museven agamba nti weetaagawo enteekateeka ey'omuggundu okusobola okubbula disitulikiti y'e Kasese n'ebitundu bya Rwenzori mu bizibu bye batubiddemu okumala emyaka. This district has gone through challenging circumstances, including ADF attacks over the years, floods and landslides, and civil strife. This has affected access to vital services, including education and economic empowerment programs. Hence the need for affirmative action. Obubaka buno abutisse minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Honorable Margaret Muhanga nga yamukiikiridde ku mukolo ogw'amatikkira ag'ettendekero ly'abasawo erimanyiddwa nga Kagando School of Nursing and Midwifery and Allied Health erisangibwa mu Town Council y'e Kisinga mu disitulikiti y'e Kasese. Honorable Jennet mu bubaka bwe ategeeza nti ebbendobendo lya Rwenzori liyise ebizibu bingi ebiviiriddeko ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu okuddobonkana nga n'enkulaakulana yazingama mu bitundu ebisinga. Asaasidde ab'eŋŋanda z'abaana abattibwa abayeekera b'akabinja ka ADF ku ssomero lya Mpondwe Lubirya kw'ossa n'abatuuze abattibwa, n'asuubiza nti gavumenti akulwana bwezingirire okumalawo abayeekera bano abasinziira mu ggwanga erya Congo ne batigomya abantu. On a special note, as government, we once again convey our sincere sympathies to the families who lost their innocent children in the attack on Lubiriha on the 16th of June this year. As a mother, my heart goes out to these families. This was a heartless act that no rational person would commit, and we strongly condemn such evil deeds. Abayizi abawerera ddala 1,140 be batikkiddwa mu masomo g'ebyobulamu ag'enjawulo nga bano minisita Jennet abasabye okugenda baweereza abantu n'ekisa kubanga okusinga bakola ku bantu abaggwamu edda essuubi. Mutabali Moses yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.